Kulamusiza era we bali kwegatta ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Obubaka bwa leero bugenda kubeera bumpimpi, just kweyongera kwejjukanyaamu Ssekukkulu nga twolekera zino ennaku za Ssekukkulu. Ssekukkulu kye ki? Era bwe tuba nga Ssekukkulu kwe kujjukira amazaalibwa ga Yesu Kristo. Yesu Kristo lwaki tujjaguza amazaalibwa ge? Kuba buli muntu azaalibwa. Bantu bangi nnyo abazaaliddwa ku nsi ne bakola ebintu eby'amaanyi. Naye lwaki tujjaguza nnyo amazaalibwa ga Yesu Kristo? Kubanga yali wanjawulo. Yesu Kristo tukkiriza nti ye mwana wa Katonda eyajja ku nsi n'abeerawo obulamu obutuukiridde, n'awaayo obulamu bwe, n'afa ku musaalaba, n'aziikibwa, ku lunaku olwokusatu n'azuukira, n'atuggulirawo ekkubo nti abo bamukkiririzaamu basobola okudda eri Katonda. Wasobola okuddawo enkolagana wakati w'abantu ne Katonda eyabatonda. Ekkubo eryo Yesu Kristo, era agamba yekkubo ge mazima bwe bulamu. Teri n'omuntu n'omu alijja eri kitaawe okuggyako ng'ayise mu ye. Kakano bwe tuba tujjukira amazaalibwa gano, njagala nnyo okuzzaamu amaanyi owooluganda ali eyo. Jaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo ng'ojjukira lwaki Yesu Kristo yajja ku nsi, naki kye yakola, mulimu ki ogwamuleeta, era yakola mulimu ki ku nsi, era kitegeeza kiggwe mu bulamu bwo. Biseera ebisinga tujaguza amazaalibwa gano gaba gajja tulowooza ku bivule ebigenda okubaayo, ani agenda okuyimba, agenda kuyimba wa, ne tulowooza ku byokulya, tugenda kulya mmere ki, tugenda kusanyuka tutya. Nine twerabira amakulu g'okujaguza olunaku luno. Okujaguza olunaku luno kujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo Mukama waffe. So n'olw'ensonga eyo weebuuze amazaalibwa ga Yesu Kristo gategeeza ki mu bulamu bwo. Kankulekere ekibuuzo ekyo owooluganda ali eyo. Mukama bankuumire, mubeere bulungi, mwekuume mu kaseera kano. Ababbi bangi n'emitawaana mingi nnyo egitambula. Mwekuume, maagala nnyo, tunalabagana mu kavidiyo akanaddako.